Era ngatatuna sokoleke ngatatuna njijukira minister Minister Muyingo Jesse Muyingo yono ye minister wa webyenjigirize ebyo waggulu Muyingo bwe yatuka ku scene wati nyini masomero ga seta yena nyini anti yenjija bwe yavaayo naggala essomero lino naggalirako teyagala deke yayokka wabula yaggalirako n'amasomero ne primary primary secondary bayina ne university naggalirako primary ne secondary n'amasomero ne gundi endala abantu ne bavayo ne babuuza mu Uganda mulimu ebyana ne yagala omanyi lwaki tebaligala kumala wiiki nti kyatuka ekiseera nga kitandise omuzze okudda ewuwe mu ssomero lye mwakafiiramu abaana betumanyi betuwulidde babiri ku Senta High kwaliko akafiirako abaana bameka babiri okitegeera naye essomero lyasigala likola tekulaggalwa era ne beebuuza lwaki oggala lino kale gala lino eryafiriddemu abaana ne primary ojagazaaki watafudde ki watafudde baana Kenzo yaleese ekyuma wakirabye mu kigendo okulondola music nene nebuuza Kenzo akanakane kaleeta gagenda kola maanyi ganjuba ani bwogenda okkateera mu bbaala ye kanywe n'amasannyalaze ge nja kajjako amalenzi manene kusasule nga kawesa ku masannyalaze gange kitegeeza ngenda kajjako nkugamba amasannyalaze tegaaliko osaaga ate kati nkugamba lyeri tepozi ng'akaleese ne bakwatako ng'okajje ate kati ku masannyalaze agaani kitegeeza bw'akaleeta ayina okusasulanga ez'amasannyalaze mpozi ate anaafunamu ng'ate ayagala kujja mu kati ate bw'oyagala kunzijjamu naawe byoleese bisasulire tuli ku Thunder Media wamu ne SRK Media gye mikutu kosinzira okubeera ng'ate otulaba yonna gy'oli abali emitala w'amayanja saako nammwe abali ewakawane e Uganda tubalamusaako tubaga mukola omulimu gw'amaanyi gwa ttendo okubeera nti nno mujja ku mikutu gyaffe gino okubeera nga mulaba biki bye tubaleetedde nate ndi ne Ssaalongo Lanks Kalyango tugenda kuba tumenyaamenyamuko ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda wano Christopher Okello Onyom koti yamusalidde ekibonerezo ekikyasinze okubeera ekinene wano mu Uganda era ekibonerezo ekyo kyakuteekebwa kalabba tetumanyi kalabba kikaaki ke bagenda kozesa okubeera nti nno kebamuttisa naye bajja kuba ndowooza bannamateeka bo batubuulira kika kya kalabba ki kye bagenda okubeera ng'ate bamuttisa yowaaye gravity olutalo lwabaluseewo wakati we ne president we ne muyimbi munne aba president aina bebe kula aina posti taina kifo muyimbi naye atasinga abalina ekifo erinnya amaanyi eri president Museveni. All right Ssaalongo buuzaako ku batulaba tutandikiraawo abatulaba ku mikutu gyaffe gyombi SRK Media UG saako ne Thunder Media mukola kyamaanyi nnyo mwebali eddala abasubscribinze abasharinze emboozi zaffe zonna mukola kyamaanyi nnyo mwebali eddala mwongere bwongeze okubeera ng'ate mutuyambako okubanga amawulire gaffe gano gatambulira ddala nnyo era buli omu nsaba okusaasirako ku bantu mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu kituufu ekyo omanyi ebizibu biba bingi nnyo so mbasaasiddeko nnyo ne mbasaba twekwasale Mukama Katonda oyo yalina ensonga lwaki ekintu ekyo yakireese omanye edda nakaabanga nnyo omanyi buli kizibu kye nafunanga nakogganga nnyo naye okuva lwe nakimanya nti nazaalibwa nga kyo gye kyategekebwa okubeerawo kati buli ekijja nga bugambi Mukama Katonda nteeramu obwangu omanyise engeri gye nsobola okukiyitamu. Sibabuuziza watandikire ku gravity bebe kutandikire ku Christopher Onyom naye tandikire ku Christopher ono tandikire Onyom Onyom ono njagala otuweeko ku byafaayo bye like twawulirako guno si gwe musango asoose okukola lwaki kooti yamusingisizza omusango byonna ebaddewo mu process eno Onyom yani Onyom sigenda genda nnyo mu background eri nkadde eri abantu bagimanyi abantu abasinga bagitegedde wabula mu bimu bye tutasaanye kubanga tubuusa amaaso
because omusango guno ogwonywemu gw'okutta abaana abana eggaba ku deke eggaba gwagwawo ku ntandikwa y'omwezi guno gwali gutandika tuli mwezi gwakuna gugenda tyo kugwako naye gwagwawo ku ntandikwa y'omwezi guno nga gutandika amale gagwawo tugenda okuwulira nti abaana bana abatiddwa basanjagiddwa omusajja atanategeerekeka nsonyiweko atanategeerekeka saidi yeggaba ku deke yemu gye tugenda kuatuukiriza amanya kubanga kyagwawo naye ate tuyinza okwonoona bizinesi y'omuntu kakati amale bwe gaggwawo ne bagamba n'omutemu akwatiddwa wabula mu bintu ebimu abantu abasinga be badde bajjanga beebuuza era nga nakakati ku ssaawa eno bwe twogerera abantu bakyebuuza nti ye omusango gwamaze okuba nga gumukka muvi naye ate abantu bakyalina ebibuuzo nkumu bye beebuuza ku musango guno okyegera because kati gwavudde mu kkooti luli tuli baddembo okwogerako gwavudde mu kkooti kakati ng'ebibuuzo ebisooka mu byonna bagamba omutemu ono mu kugenda okutta abantu abaana bano yali yambadde gloves Fana bwe tuddayo emabega ku akatambi akakwatibwa oba kale bifaananyi bye twalaba ku video ku byato twalaba ku bamutadde mu mmotoka tuve ne ku siini bamutadde mu mmotoka emikono gyali girabika nga bamutaddeko empingo naye ng'emikono girabika ng'ejange gino nga tekuli kasaayi konna ne twebuuza omusaayi gw'onyo omugono gwe abaana be yafumitanga basalanga basale omusaayi gwali gwa scientific tegwajana kukwatako wadde olugoye wadde emikono n'akamu ekyo ekibuuzo kikyali awo abantu beebuuza onyomu yasooka n'anaaba engalo bw'amala okutta abaana engalo omusaayi guno ne gumugwako n'essaati yonna n'agyoza bulungi ng'ekyo kiri awo ensonga endala abantu gye badde beebuuza naye wakuba omukugu omu nina looya gwe nabadde njogera naye n'annyonnyola y'okukyusa engoye tyonyo bamukwatya mu ssaati eyali eya black nga mulimu obukuubokuubo by the time okumuzza mu kkooti bamukomyawo ng'ali mu ssaati ndala n'akajaketi kati abantu ne beebuuza nti abantu abasinga babadde batukwata ne babatwala mu kkomera bajja mu kkooti engoye ze bamukwatiramu zajjiramu kakati looya nannyonnyola nangamba nti omusibe obeera n'eddembe naddala ku misango gye bakutwalirako naddala nga bakutwala okunoonya obujulizi nga bulimu ewuwo oli wa ddembe okugamba nti bannange nsaba nkyuse engoye zino okyegeera nti onywemu yali afuuse olugoye badde balutegedde nnyo nti nga ne baba bamuleeta tugabe mu kkooti ng'emmotoka gye bakozesawo in case bamutadde mu mmotoka ng'abantu bayinza ogikolako mob justice endabirwamu ze battinte ziri eza prison naga nti in case ng'omuntu basobola omukolako mob justice so nti ekyo kikkirizibwa omuntu buweesabibwe kubira enduulu noga nti ansaba nkyuse zino okukyuma oba n'owobeera ng'oli mu kkomera era osobola okusaba ekkomera nerikukkiriza ne baleeta engoye ezo n'okyusa engoye ziri zo walimu ne basobola okuwa engoye endala ekyo kikinangamba mu kkomera naddala eruzira oba makomera amalala amanene kikkirizibwa so ekyengoye ekyo nekikola ki nekivaawo naye nga ebintu bingi bizzenga byogerwa onyomu abantu nga beebuuza onyomu yalina special case ki esobola okumukkirizibwa okuvaayo mu kkooti n'asaba ebyokunywa njagala amazzi ne bamuleeta n'amazzi n'abagamba ngo sigeetaaga njagala lwenzooli okyegeera naye ganywa kati abantu ne abantu ne beebuuza nti onyomu special case ki gy'abadde alina okusinziira ku kkooti okubeera ng'agibonyaabonyeza ebbanga eryo lyonna kubanga tunajjukira nti era ne mu kkooti mwennyini mwe babadde onyomu yavaawoko n'abagamba nti ow'ekitiibwa omulamuzi leero mpulira amaanyi sirina njagala nziremu ku lunaku lwa Mande lwali lunaku lwakuna ow'ekitiibwa omulamuzi n'amugamba no kye tekigenda kukkirizibwa twagala otuwa okwewozaako olunaku olw'enkya
Okyegere twagala tuwa okuwozaako olunaku olw'enkya so si lwa Monday lw'okoze eki era ku olwo olunaku baamukkiriza n'akola n'addayo afunemu kutwanya afune amaanyi bannaye kati obusango onyemu gubaddemu katemba mungi naye nga ku batunuulizi b'ensonga abaddala ababeera mu bintu by'amakooti babadde nina omwami gwe nadde njogera naŋŋamba nti walaba omusango ng'onyo muwabonyaabonyeza kkooti ate yembeera egenda omukaliga ku kibonerezo eky'amaanyi ennyo wali baali bamusakasiisi nti kooti ye osobola ogisaba ekintu kyo kikkirizibwa abantu ababeera mu kkooti osobola okugenda mu kkooti n'olaba nga obulamu bwo si bulungi tebagamba okitiibwa omulamuzi seewulira bulungi nebimugenda okuŋŋamba ku ssaawa eno nyinza obutabiteekako mulaka era nyinza okubeera nga bengenda obbagamba sibijja kuba birungi kubanga by the time wayogera ebigambo byonna mu kkooti nga teyeewulira asobola okuvaayo n'abagamba naye byonna bye mwaŋŋamba nali mpulira bwenti ne bwenti nali siri bulungi so ekkooti esobola okuwuliriza onyo ono okimanyi abadde afuuse serebu nga afunye n'abawagizi abamuwagira ya kituufu onyo abadde afunye side ng'abantu kubanze nina akanakani kenateeka ku TikTok yange nga neebuuza ne comment ezisinga obungi abantu babadde bagamba nti osanga this man is innocent abamu nga bagamba onyomu atunula bulungi onyomu akola ki kakati waliwo omusango guno nga gugenda mu maaso onywemu yavaayo n'alaga abantu nti is innocent talina musango ye talina musango n'omusango n'agwegaana audience n'esaba omulamuzi emubawe bamute agende ku street kakati nga mukyo abantu nga bagamba mbonyomu bamusonyiwe nti bamusonyiwe bamute agende ku street alabika talina musango tekyali mu mutima mulungi nti abantu baali bamusaba mu mutima mulungi bamute agenda ku street ataayaaya naye ng'onyomu yabikkiriza bamute onyomu yennyini bamaliriza bamuwa eddembe lye baali bamuzza eruzira bamaze bamutwala omusirikale oba yakyakikoleza ng'akigenderedde amussa mukamoto ayagala okumussa mu kamotoka omwali abasibe abalala ne bakuba mu ngalo abantu abasibe abaali mu kamotoka awo ne bakuba mu ngalo ndi kitegeeza era abamussamu dakiika 10 ago baalisanze maiti yawo nyo basibe banne baali mu ssiro nabo baalina obulumi kakati omusango gwonna gwakosebwamu kode munnamawulire bloga wa TikTok PL on TV bambi naye namulabye ali kavalingi nali naye nno nange emmotoka yampita wano naye wali ogenda neŋŋamba sedda mu musango yampita wano tewaddayo ku musango nogamba wano wafiira muloge kakati bambi tumusaasira suuke bulungi namulabyeko atandise okwekavalinga nga namulabyeko akavidiyo nga alina mu kulya mmere so naye yakosebwa okugulu kuno so okugulu amagulu gombi so kitegeeza nti kiyinza omutwaliramu akabanga okuddamu okulikavalinga naddala okukola kati terebeza sanda gwe breadwinner ewaka gwobadde onoonya akantu kano gwobadde okola otya kubeera nga ku ssaawa eno amagulu bagawanise oli ku kitanda kitegeeza tuyeetaagamu essaala saako n'obuyambi lwakuba kye naagaddemu mu nsonga eyo yalina sayidi egyo yali akolerako naye bamubeereddewo mu mbeera eyo tebamwerabidde ne bamutwala mu ddwaliro osobola omuwa obujjanjabi obusinga so ekyo nakyo boddamu eno n'ofumiitirizaamu omanyi waliwo w'oyinza okubeera mu mbeera blanks bulijjo tukolera abantu n'obeera mu mbeera nekkwata bweti nga bulijjo bw'okolera bonna bakwesambye ekyo kituufu ekyo kituufu kino kibe kyakulabirako eri abantu bonna abalina abantu bebakolera bw'ofuna ekizibu mwolabira abantu bo mu buzibu bonna era omuba oyagala okumanya munno nti nsanda oli munnange genda luzira bakutwala eruzira bw'onoolaba omuntu asituse wadde mulundi gumu najja n'akulaba oyo aba munno nnyo owokubiri gendako emulago oba genda ku kitanda kyonna bw'onoolaba omuntu ajje n'asituka najja n'akulaba omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu in case ng'omaze emyezi nga 6 oyo aba munno nnyo era obangayo omanya nti nina munnange gundi so kakati omusango guno ogwa Christopher abantu bano abaali batandise okugereesa nti naye oba ono y'ono gwe baakwatira ku siini oba ono mulalo oba ki
wakyuyako ekintu ekyo naye Onyomu gwe bakwatya ku siini ye yali ku siini wadde ebibuuzo biri bye tusoose nabyo bibaddemu naye nga ye muntu eyali ku siini gwe bakwatirako kakati bino byonna manyi bagamba nti omusango gwonna nga teguliko sayidi tegusobola kukola kino ekifaananyi kituleetera okubeera nti tutandika okukubagana tulabe kino kiri bwekiti kino kyali bwekiti kino kyali bwekiti naye automatically Onyomu yali ku siini kati abantu baze boogera kubanga babadde nga mu kusooka babadde nga bakompeyalinga abantu bombi bibiri yali mu lugoye luli n'oluno yali mu kajaketi nga bano bagamba osanga siyo naye nga bw'otunuulira ekifaananyi bagamba oli gwe bakwata ku siini teyalina musuwa ku mutwe ono alina omusuwa musuwa gukisinziira embeera gy'olimu kati Onyomu mu muzango neyasooka n'agamba yalina basooka nti yalinako emisango egyekuusa ku butemu emirala because omusango no gwali gwakagwawo waliwo omukyala ava sayidi za Kawempe eyo yavaayo najja n'agenda mu mawulire n'agamba nti Onyomu oyo yennyini yatta omwana wange yali family friend najja n'amuwa omwana ng'omwana abaira naye azanya naye akola betya n'amumanyi kati omwana n'amutwala nyina n'anoonya omwana n'abula bagenda okusanga omwana yamusse kakati omukyalo naye n'avaayo naye kubira endu n'agamba nti naye Onyomu bwe baamukwata baamutwala ne bagamba nti alinako ekikyamu ku bwongo wabula waayita akaseera katono nnyo Onyomu n'abeera nga takyalabika mu koti nga takyajja wabula nga ne mukomera takitaliiyo kakati oluvannyuma olwo tugenda okumanya nti ate Onyomu abadde bweru wa ggwanga era alina obutuuze mu Amerika kakati omusango ogwo nagwo ne bagamba omukyala n'ava teyaddayo kwekubira nduulu naye era emisango gino egyazze gyonna gyali badde wadde yafunye ati the end okubeera nga obwenkanya nti omukyala ku ssaawa nasobola okubeera nti omusango gwe kale ogw'okutta omwana we tebaagugenzeeko naye atirisitiko eyamutta era kyakakasiddwa nti n'abaana yakola ki yabatta kakati Onyomu bwatta omwana oyo yennyini yeewaako n'obujulizi nti yali agenda kutta ne muganda we naye byonna teyabyogeranga kubagalaga nti aleeta bujulizi yali ayagala kuggyayo kiri nti mulalu okege nti obwongo tebukola bulungi olaba atuuse n'okwewaako omuganda we kati yeewangako obujulizi obwo nga bulumulumika naye ate nga yalowooza kooti egenda twala kiri ekyobulalu naye ng'ate mwe bagenda okumuggyako omusaayi bamulaga nti mulamu buki mulamu bulungi n'omulamuzi kye yasinziddeko wabaddewo abantu abagamba nti Amerika kubanga abadde alina obutuuze bubi obutuuze bwa Amerika ate nga nawe alina obutuuze ne Trump yali yakavaawo awo n'agamba ffe ku Mumerika tufiirawo kati njagala okutegeeza abatuulaba n'abatuuliriza eggwanga lyonna bwozanga omusango wadde oli munna Uganda waliwo omuwala yali India India eyatta mukama we yes yali gundi naye era mu nsi z'abawalabu awo oyo muwala omusango yaguddiza eri kati eggwanga lyonna ng'ozizzaamu omusango ne weriba ggwanga lya Amerika ng'ozizza wano omusango mu Uganda ng'oli mu Amerika teyina buyinza n'akamu busobola kukwata ku Uganda nti yawozesezza oba yasingisizza omusango munnansi waayo because ogwo omusango tukwata kuvuna it is not Uganda versus America it is Uganda versus gwabeera zizza omusango okigenda so America bade teyina busobola kuyingira mu musango guno n'akamu wabula ebadde erina okujjanga okulaba munnansi waayo because kikikakatako kooti emuwozesezza etya process za kooti zigenda ne bade teyina wadde ntuufu so teyina wadde obuyinza obugamba nti osobola okukola ekintu kino teyina weekwatirako so abadde bagamba nti asibuna munnansi wa Amerika abayinza okumuensonga lwaki bino byonna bibaddengawo no kooti esobola okussa akasiiso naye nga erina ensonga waliwo omukyala bamwitanga Nagirinya eyattibwa omwami oyo gwe bagamba eyatta Nagirinya ng'ojjukirako nti yabonyaabonya naye kooti
musango ogwo naye yasinga okubonyabonya kooti gyemisango gyekibonezi kyebamuteekako okyegera so bino byonna bibaddewo finally kooti yatudde ku lunaku olwajjo lwabadde lunaku lwakuna omulamuzi ow'ekitiibwa n'avaayo n'akawaŋŋamula ng'Onyeemu Okero asingisiddwa emisango 4 mu misango egyo nga gyonna gyakutta gya mmada mu ggwanga Uganda omuntu yenna bw'asingisibwa omusango ogw'okutta omuntu oba ogwa mmada nga eri ku highlight ya mmada ateekeddwa kuwanikibwa kalabba ekibonerezo ekisembayo dawo omulamuzi agamba waliwo n'ekibonerezo ekisinga nti osobola osibwa emyaka 35 ate 35 oba tebakusibe ebibonerezo ebisingayo bibiri kuwanikibwa kalabba na kusibibwa bulamu bwo bwonna nti omuntu asibiddwa obulamu bwe bwonna talina ssuubi likisobola kudda wabweru kati Onyeemu bamusalidde kalabba naye waliwo ebintu ebitankana wadde bamusalidde akalabba because President Museveni nga yakajambuyinza omwami eyasembwayo kuwanikibwa kalabba yali ani erinnya ligenze naye ndowooza kati kitutte emyaka gigenda 40 nga Uganda yajjawo akalabba tekabaddeewo kyakola tekaliiwo etteeka lyakajjawo President Museveni yakajjawo kati okyegera akalabba President Museveni yakola ki yakajjawo kakati kooti simanyi egenda kuzza oba okuzza kuba kooti erina buyinza buzza kalabba era esobola okukusalira naye nga olw'okuba nti mu constitution ya Uganda akalabba tekaliimu ye kakusalidde automatically naye kyetaagisibwa okuba nga tugenda kudda mu constitution ya Uganda ezeewa akalabba oba president wekekuta Museveni kuba obuyinza abulina aveeyo agambe nti akalabba nkakoze eki nkazizaawo kutegeera kakati nti yo kooti yasazeewo nemusalira ogwakalabba naye akalabba tekaliwo mu ggwanga Uganda okitegeera Thanda kitegeeza nti bannayuganda tulirived nti mu myoyo nekiyinza otutwalira emyaka emirala 10 ng'Onyeemu tateekebwa nkalabba automatically because tekaliiwo ate era abantu babadde bali awo beebuuza kati bakamusalidde tugenda ddi kyekyo kati nti abalengerera ewala ffe twakitegedde bulungi nti Onyeemu bamusalidde ogwakalabba naye akalabba kano tekakola ki tekaliiwo kyetaagisa President Museveni okuddamu n'alagira akalabba kakole ki kaddewo awo Onyeemu abajja agenda kaki kalabba oba constitution y'eggwanga Uganda ba parliament egenda okutandika mu May empya netula nega nti akalabba tukakoze eki tukazizaawo Onyeemu abajja agenda kalabba ne by this time Onyeemu toyina ogenda mulaba nga bamutadde kalabba okujjako kuba tekaliiwo neggwera omanya abantu nina n'ekivulu kyendabye simanya 2nd May simanya bakiyise kiri nno na Lugogombo simanya Okero death shower bantu bagenda kuchakana ani yakitegese no posangira byeko wano ku internet no ekyo kituufu buli muntu asobola okujaguza naye nga ebyaddala kusaawa eno Onyeemu kiyinza otutwala emyaka 10 nga tebamutadde kalabba bannayuganda okujjako nga President yavudde n'asalo n'agamba no kino kyetaagisa okulaga obwenkanya eri abantu abafiirwako abantu baabwe n'agamba nti ekibonerezo kye baamuwa kigende mu maaso nawe kiba si kyekyo tuyinza okwesanga emyaka emirala 10 nga tetufunanga kalabba kaani Onyeemu kibeera kisaana ekyo ng'ate kooti yagambye ffe tubadde tumanyi oba wiiki bagambye Onyeemu asobola okwewoleza oluvannyuma nga tezinasuka nnaku 14 nti we ziggwako nguba tugenda wali ku City Square ng'ekyo nakyo kiggwa ng'ensi yonna yeerolera anti omusango nagonna nga gukyalimu okuwaayo okwewozaako kwakwo guba because kati guba gumuvudde mu ngalo zo
Ochege guba gumuvudde mu ngalo nti buli wawaayo okwewozaako baba kutwala mu kooti eddiira abadde mu high court waba abadde mu high court abadde kuba akyali naye kooti ndowooza endala bbiri z'abeera alina okweyoza. Ochegera so kitegeeza nti okwewozaako kukuwa akadde munaku 14 bamuwadde nti bwawaayo okwewozaako kwe mu buwandiike kitegeeza kujja mutambuza akabanga akalala ng'era bakyawuza ezino ennaku 14 ziggwako gusobola okusigala nga gweyongedde kati wano ffe tufunye liriivu olwokuba kubategereko tegenda kudda ku kyalo Ojege era wabawaye baweddeyo okwewozaako tegenda kudda awo ku kyalo kitegeeza mugenda kusigala nga muli contented omusajja bamusalabba naye ng'asigadde akyagenda mu maaso n'omusango gwe Ojege kati kitegeeza nti ffe abantu ba wansi twaze dda okubeera ng'omutima gwaffe mukakkamu onyomu bamukoze eki bamusalidde naye tebigenda mu maaso tekibeerangawo ndowooza mu gino emigigi gyaffe omuntu bamusalidde wakuba mwaka sigujjukira n'omwami gwe basemayo okusalira gwe baateeka kalabba naye akalabba kamaze like tugenda mu myaka 4 oba si giri myaka 4 plus nga omuntu gwe basemayo okuteeka kalabba ateekeddwa era President Museveni n'akola ki n'akajjawo kati kitegeeza kyetaagisa obuyinza obw'amaanyi okubeera nga onyomu bamuteeka kaki ku kalabba kakati waliwo ebintu ebirala bye nalabye nze nga nze mu musango guno President Museveni we yali ayogera ku onyomu yagamba bamutwale ku kyalo kooti egende etuule ku kyalo naye nze nga nze naye nga President Museveni yateeka bannayuganda ku kattu katya nti kubanga ebintu byonna bibadde musango onyomu gubadde binyiiza bannansi bibadde bibanyiiza kakati ng'ayagala kukulaga nti nekino ekyokunywa ku kalwenzi oli kibadde kinyiiza byonna bibadde bitunyiiza Bela bibadde bitunyiza because gwe sanda yafiirwako omuntu ng'olaba olaba omusajja eyamutta ali wali anja ku Minati Maid nga gwe omwana we wamukola nalaba abamwambaza akajoozi kammaniyo nga gwe omwana we yafa naye nga gwe olaba yamutta ali wali anywa ka Minati Maid nga bikunyiize eno kakati ng'ayagala balaga nti kino kye mugamba nti eddembe lyebawa omuntu baliyita batya eddembe ly'obuntu lye mwagala baliyita bakita batya mu luzungu kigenze era eddembe lye twetaaga nti ne President Museveni kimukosa oshage naye kimukosa nga ye omuntu naye talina kyakukola akibalekedde mu mukyandolinge oshage nebyo abadde abalaga nti ebetweta bye mwagala n'ekimu ku lwaki ekkooti eyo bagireetedde mu abantu balabe nti nno kooti zino omanye abantu baddemu n'eyo embeera nti ne boogenda mu kooti teriiyo mazima teriiyo ki alina ssente yawangula omusango kati bagamba katuleete omusango guno mula bagezeeko okukomera emitima gy'abantu nti kooti zisobola okusala amazima and I think abantu kye babadde basuubira bakifunye si ensonga lwaki baguleeta ku gulawundi oguleeta ku gulawundi tebayagala kulaga nti kooti eddemu amazima because kooti fena tukimanyi nti bw'otwalayo omusango gwo omusango negutakukolera gwe mutima gwogamba amakooti gakola ku bantu bonna naye bw'ogutwalayo negukolera ogamba obeera ogamba wano wenaabeeranga otegera so kyonna yonna omuntu gwe kibeerako sayidi gwe kitabeerako agamba tekikola so ne bwana banagiteeta ku byalo because kooti zibadde nga zigenda ku byalo naddala tukooti z'amataka ekooti ezigonjola enkayana ku ttaka bazireeta nnyo abataka ne buli omu naawe ne babeerawo kakati naye kino tekiyinza kubeera kubanga era abantu babadde nga bagiraba ne gutwala ebbanga obadde bagusala ne bagusala mu ngeri gye bagusazeemu era mubasigalamu abatankana ne bagamba bagusazeewo because kyo tusobola kuggwawo naddala nti obuli bw'enguzi bwo buli mu makooti bungi
okyegera nga tuvudde ku kyaki bo bungi nti omuntu nga talina ssente mu kkooti ebiseera ebisinga oyinza obutayambibwa naddala ku misango gino emitonotono because waliwo otuuka nti wotuuka ekiseera nga ggwe oli ggwe n'omulamuzi because ebiseera ebisinga omulamuzi abeera ku sayidi y'omusibe okyegera ebiseera ebisinga omulamuzi abeera ku sayidi y'omusibe ne bw'aba yalina omusango naye ebiseera ebisinga ye aba tayagala kuvayo direct kulaga nti kino bwe kino naye aba ali ku sayidi y'omusibe aleetere state oba bano ba Anthony General okuleeta obujulizi kubanga court is all about bujulizi. Era byonna nga tolina n'obanga Thunder wabadde olaba onyo omwoyo abadde asobola okubalyako omusango ogwo ne mukyewuunya waliwo we byatuuka ng'obujulizi bubuze bitabusa ate onyomu ate yakubidde poliisi okujja okumunula ku ground abantu ne batandika ne bagamba olaba onyomu wagamba nti nze nali ntaasa baana kati ebyonna byonna waliwo n'omulamuzi we yagoba obujulizi bw'omukyala bwe yaleeta obw'essimu naye nga abantu abasinga tebakitegeera omulamuzi ogoma obujulizi bw'essimu because nze bwe ŋŋenda mu kkooti sisobola kuwa bujulizi obw'essimu yange okyegera wabula singa yali MTN nga yeereese obujulizi obwo kubanga nange nyinza okuba nga nagenze ku nassa nembufoojinga naye singa yali MTN nga yeweereza obujulizi obwo omulamuzi yali bugobi okyegera teyali bugobi era yali bukkiriza mu direct naye kati Thunder gwe nanyini simu gwoleesa obujulizi obuvudde ku simu yo oba nga abufoojinze oyinza okuba nga abufoojinze n'ogenda ku nassa ne babukola ki ne babufulumya so omulamuzi yali okubugoba yali mu mateeka. Omusango gw'onyomu guyingidde mu byafaayo ng'ogumu ku misango egyabaddewo mu Uganda eno ogukyasinze okubeera expensive. Lowooza oba gutwala ku ground tenti ze babadde bakozesa malamuzi security obadde ogyabanga eri tight kooti y'onyomu ebeerako emmotoka za poliisi nga 2 ebyo byonna kakati kyekiri kye nadde gamba kyeri wakuba saayagadde kijjayo nti okuleeta omusango ku ground tekyali kubeera nti kyagala kuzza mitima gy'Abannayuganda nti kooti zino zikola mu mazima na bwenkanya wabula mulimu ebigendererwa byazo by'abantu bassekinnoomu abaasalawo kubanga kooti bagireetaawo because accountability egenda kuvaayo panaawo ne bagamba omusajja ono assa abaana lwaki gavumenti emalirako omusimbi guno gwonna simanya muleete zino weema mukole eki lwaki temugira lumu ne mugamba uyo accountability egenda kutandika okuvaayo okulaga nti onyomutukozesezzaako biliyoni bweziti mu musango gwe okyegera so tekyali kyakuzza mulimu omanyi buli kintu ekigwana mu ggwanga Uganda mulimu ebintu bye tutatalengeramu naye nga mulimu ate ababifunamu bo indirect so kitegeeza nti oli atadde omusango guzze ku ground ne waliwo agenda okuleeta accountability twakozesezza biliyoni bweziti mu kusala omusango gwa onyemu amafuta security okubeerawo aweema biki byonna bagenda bibala okyegera okubeera nti okuleeta omusango twakozesa sendi bweziti so naye nga tumaliriza onyomu njagala tumalize ne kino kubanga wiiki eno yennyini bavuddeyo ne bagamba baweze amasomero ga daycare obadde ogaa kati ng'eryo lyennyini nti kwaliko nassale pulayimale kati abamasomero gano kye bakola bw'abaawo ne nassale tubeera n'obwana bwaffe buno obuto abazadde muli bize tekannatuuka kusoma n'okatwala ku ssomero awo kabeera awo bakalabirire kazannye kalye bw'okomawo ng'okanona kati gavumenti yavuddeyo n'egamba amasomero gonna leetunaddamu okukwata nga liriko daycare lyakuggalwa. Ani ayisiza ekiragiro ekyo? Ali ayisiza ekiragiro ekyo nenga kati nkugambye ekintu kimu Thunder kijje ku nze tekirisobola kukola. Lwaki? Amasomero gasinga gonna agaliko daycare g'abanene mu gavumenti kuva ku buno obwaffe bwe tukolaakola ebbali naye daycare ezisinga obunene zetumanyi zotuwulira ennene z'abantu abanene mu gavumenti. Anti watiifu ligendererwamu mmwe abakolerera eno obwammwe muveeyo mubeere nga mutwala eri
anti bwe baba nga bagobedde keya zonna nga egundi esagisoma bulungi sagisomaako bulungi nalaba bula nenjiyitako buyisi because si gwe mulundi ogusoose njukira ne minisita wa education Kataya yali agendako balagirako yali ayagala adekeya zikomezebwe nga ne zino baby class bichebe top bichi naye bagala babijjewo oba obijjukira bulungi nnyo omwana atandike nga atandika mu P1 nakyo kyagaana because ndi amasomero agasinga obungi mu mulyo gw'abantu amasomero agasinga obungi zino zidekeya kindergartens zezisi sente zosasulira omwana wa P7 omwana zosasulira owa dekeya zimudabulingamu emirundi ebiri okyegera sotegeeza zikola nnyo okusinga ne primary sections oba secondaries so tekisobola kukola because abasinga obungi amasomero ago g'abantu officials ba government kati basobola kwetemako ngano. Alright. Njagala Onyomu tumumalirize mpozi ng'olinayo akatalekeka ku Onyomu njagala tugendeko wano ku bayimbi abayimbi era kati nga tetuna sokoleke nga tetuna njijukira minister Muyingo Jesse Muyingo yono ye minister wa webyenjigiriza ebyo waggulu Muyingo bwe yatuuka ku siini wati yennyini masomero ga seeta ye nanyini anti yenjija bwe yavaayo naggala essomero lino naggalirako teyagala dekeya yokka wabula yaggalirako n'amasomero ne primary secondary balina ne university naggalirako primary ne secondary n'amasomero n'egundi endala abantu ne bavaayo ne babuuza mu Uganda mulimu ebyana neyagala omanyi lwaki tebaligala kumala wiiki nti kyatuuka ekiseera nga kitandise omuzze okudda ewuwe mu ssomero lye mwakafiiramu abaana betumanyi betuwulidde babiri ku Seta High kwali kwakafiirako abaana bameka babiri okyegeera naye essomero lyasigala likola tekulaggalwa era bano ne beebuuza lwaki oggala lino kale gala lino eryafiiriddemu abaana ne primary ogyagazaaki owataafudde ki owataafudde baana era yensonga lwaki ndowooza ayita mu Balamu minisita Balamu omanyi nti yeyaliggula yalagira baliggulwe kakati netwebuuza omanyi mu Uganda muno mulimu ebintu ebituukawo ng'abantu tebabiteekedde mu maaso kubanga minisita w'ebyenjigiriza agadde essomero youth minister n'aliggulawo kulaga maanyi amaanyi gali mu gavumenti muno minisita Jesse Muyingo kyali kitandise omulya ndoza n'agamba owaayi nga batandise okomyawo okukomyawo kiri kuba kyali kisirise manyi intaneti eno teyeerabye nti gwe ewuwo waafiirayo abaana babiri tewali kyakolebwawo kitegeeza minisita wanaafiirwanga abaana ku masomero ge yetakwatibwako nze kalyanga akasomero kange akali gye kali bwe kanaafiirako abaana ligenda kunkolako nnyo era nno kati eyo kiraba banyi nnyo abaana kati amasomero agagenda okubeerako ebikolobero lireme kukolebwako because tugenda kujjukanya kulya Muyingo timuyingo minisita okujjako ng'avuddeko naye akyaliko tulirifaalinga mulimu ebyana n'ebyana anti kyekyo okyege so bino byonna ebintu ebimu obuyinza bubaawo ekikolebwa ewa Kalyango ne wa minisita Sandiso kikolebweko. Alright. Njagala tugende ku bayimbi balina entalo simanyi lwaki tuzze tulaba mu lino lyonna ebbanga entalo kati recently twalabye Bafana ne King Saha balumbye Kenzo ku nsonga za federation ku nsonga za sako akasente biki twabadde tuli awo Gravity nayingira bubi nnyo Bebekulu njagala sente zange nakuŋŋaanya abo simanya gundi abanja miliyoni 3 gundi abanja miliyoni 2 gundi abanja kikennyo kakati abayimbi entalo zo tezigenda kukoma ku ssaawa eno because ebintu bino byonna sandaze njaga kukutegeeza nti ebintu bino byonna ebiriwo gavumenti ebirinamu omukono bibeewo
ate kati nze kimugga kinabeera government kati kiriza nkugambe kiriza nkugambe oba wenyumize oyagala nkugambe oba oyagala kwenyumya buli kintu ekiriwo ku ssaawa eno gavumenti ekirinamu omukono okubeera nga kituukawo batya sente abantu ze bali mukayanira kati kanisooke ku gravity tezifulumanga nina interview gyenkeddola abantu gravity ng'agamba yagendayo eri ne bamugamba zafuluma bazimuwadde sente tezifulumanga buli muntu eyayimba mu campaign abayimba mu campaign sente tezifulumanga kuziba weebwo ne ba TikTok abakola bonna n'aba TikTok ne ba YouTuber bonna abakola sente tezifulumanga abakola mu campaign bonna bakyabanja gavumenti ebalowoozaako gavumenti sente tezinnafuluma either nga babalinze omukulu amala okulayira sente zikoleki zifulume ne sente tezinnafuluma kakati gravity mutuufu okubanja era mutuufu okubanja eyamuwa omulimu naye gravity bigambo bye yagambye nti omukulu Bebe Cool yavaayo n'akubira Catherine Kusaasira n'amulaga nti gravity sigenda musasula yes nsonga ki ensonga saazitegedde ndisigenda mukola ki sigenda musasula wabula n'agamba n'okugamba nti ye endagaano gye baakola agikola ki agirina era abanja ssente ze n'agamba nti okumenya Bebe Cool mubi yakwata ekkubo gravity yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana President Museveni oba baali ludda wasikyatiga kifo gye n'amusinkana n'amugamba munnange President nsaba onjokyeyokko nga ye omuntu bwe yavaayo najja n'anyumizaako Bebe Cool n'amugamba munnange ngenze wa President ne mugamba mpeeyo ku kasente era ngambye agenda kukola ki Bebe Cool n'agamba gravity n'amugamba President waba agenda kuwa sente eno tobanja gravity kwe kuva n'agamba nti Bebe Cool yategeera atya nti oba nange ndi sente ze nali nsaba ndi mulwadde wa kibumba ebigambo bya gravity ndi mulwadde wa kibumba nengetaaga kukola ki genda kujjanjaba nga sente ze nasaba zaali zakunzijanjaba so sente zino tezinnaba kuvaayo kyova nabo bonna bakaaba kenzo abamukuba bonna bano bakadonkamu basibagamba tetwasasulwa bonna bava ku nsonga lwakuba nti bakola ki bakola nesente tebasasulwa okitegeera lwakuba nti ate bo bambi tebalina agreement gye bakola na Kenzo kulaga nti tuyimbira sente bwezi kyovalaba nti kyovalaba manager wa Kenzo ani beta yavaayo n'agamba nti yabasasulanga miliyoni oba 5 ez'amafuta ze yabawanga bo baalowooza z'amafuta ne babadde nga babasasulwa gwe musaala gwabwe bo nga balinayo essuubi bakigusse automatically beta yabagamba yabakola ki yabasasula baba tebabanja okitegeera kati bo tebaali babuufu nnyo nga bano ba gravity kuba nti bakola agreement bakola endagaano babanje sente ze tukolera gravity alinako abagezi ba Franka Abahombu era bawona mulabeko gundi which is okay omanyi industry eno abantu abasinga bagizanyisa tebagitwala nga kikulu naye wabanga alinamu abagezi ne bamubalira ne bamugamba nti tulina okusasula kino na kino which is okay era tusaba nti gavumenti eveeyo abantu bano abali mu kweyuzayuza because bwe tunaatuukira 231 music industry egenda kubeera nga tekyaliwo nga gundi takwatagana ono takwatagana nga tekyaliwo because kati tebereza guno mwezi gwakumeka gwakutaano tugenda kutandika gwakutaano olunaku olw'enkya leero 3 leero tugutandise leero lumu wakulage wano kalenda leero 3 Friday first kakati tuyagala sasula leetu abasajja kakati bwe kibanga tuli mu gwakutaano nga mu gwakutaano wano twabeeranga ne concert kati ku ssaawa eno singa lutalo yateekayo dda January kamiliyoni gyali fasi nalabye yatimbye bashiba bonna nga bataddeyo naye ku ssaawa eno ogwokutaano nga waliwo concert yaani gye walabyeko tewali yaani gye walabyeyo kitegeeza mpozi ya gundi yaani mukazi we kapo seba avuga
which is okay netwagala kuzana abanene ezo z'abatono bakabiziba kapo bajja ku abantu bajja kuyingira naye kati ez'abanene abagendanga mu January balaga watola bakifaananyi kibakusigira kusaawa eno nti mbwa abantu baavu nnyo tebalina mutwalo kusobola kuyingira olaba bayingira mu ya ono DJ owa Galaxy omukyala yani Etania yali emitwalo okutandikira ku 5 okudda waggulu olaba bayingira kakitegeeza nti music industry government egittanga eraba tululunkanira obusente buno obutono bwe batuwa ne twerabira nti twalina omulimu gwaffe gwe twali tukeera ku maca ne tugenda ne tuyimba ne tufunamu 10 kagenderere era music n'okuta copyright eno kagenderere okubeera ng'ebasuula Kenzo yaleese ekyuma wakirabyemu ekigendo okulondola music nene nebuuza Kenzo aganakanya kaleeta gagenda kola maanyi ganjuba ani gwogenda okukateera mu bbaala ye kanywe n'amasannyalaze ge nja kajjako omalenzi mbalenzi kusasule nga kawesa ku masannyalaze gange kitegeeza ngenda kajjako nkugamba amasannyalaze tegaaliko osaaga ate kati nkugamba lyeri tepozi gakaleese ne bakwatako ng'okajje ate kati ku masannyalaze agaani kitegeeza bw'akaleeta alina okusasulanga ez'amasannyalaze mpozi ate anaafunamu ng'ate ayagala kujja mu kati ate bw'oyagala kunzijamu naawe byoleese bisasulire ne Kenzo asasule amasannyalaze because I pay government si esasulira amasannyalaze nze ng'esasulira osege kati obwobona baleeta kiguumaaza tanda ku bbaala yange ng'oleeta akuuma ng'okassaawo nga kagenda kunywa ku masannyalaze gange ng'obala nti ate nze ndeerope kajje kakusasule waliwo abaŋŋambye nti bo bagenda kukubanga nnyimba za AI waliwo gye baŋŋambye naye sinakigendera bwezizo gwe gundi gwe Kenzo gwe gundi azeesonyiye kakubeeza kakati kankugamba ekintu kimu mwami Kenzo omulaba yagamba waliwo interview gye yalimu n'agamba nti ne bamubuuza bwe tunaakuba ennyumba z'ebweru n'agamba nti mu copyright eno mulimu copyright and neighboring countries yagamba neighboring countries kyokka copyright nti esobola okusololeza abantu abalala kati nkulayirira bagenda bakwata babasibe bo bennyini abasololeza abanaasololeza Badaboy akasente nga Badaboy anaakafuna because abasajja abanigeria abo bateeka sente zaabwe mu music industry ya wano ne bajja baliwo abadijj abali ku musaala gw'abayimbi abo abanigeria okuba ennyimba zaabwe kati ye ng'omugamba yayagala kupenetratinga Uganda ng'omugamba mbwa betukusololeza sente ezo eno tebakuba luyimba naduzannyata kuwadde copyright nnungi ku bantu abagenze abavuddeko buli muntu avaako nnungi Kenzo yalimbi luli nga bajja nga yakatandika ku ssaawa eno alaba music takyasobola kugenda ku kivulu kyonna tebakyambuukinga agenda kukola kivulu kyonna alaba nki mbi so ekisooka abayimbi baffe wano bakola copy and paste ku nnyimba z'abalala kati balowooza copyright egenda kukola ku bintu waliwo n'abalala bagamba nze wamma mwaba radio bweti abatekulati nze mukube ennyimba zange mwagala nina wano voice note nga UBC yayisa abayimbi bonna abeetaaga okukola nabo bakube ennyimba zaabwe ku bwereere lirino yongezaako teriwedde eyolo eyita abayimbi abaani agadde okuzanya ennyimba zaabwe asayinga ekituyita sign off official sign off njadde kuweereza oli bateereyo okyagera yo yabayise mujje abeetaaga okuba ennyimba zammwe ku bwereere kitegeeza mugenda kusayininga oba ogirage nti nze nzikiriza okukola ki ennyimba zange ozikuba
Awo copyright ebate ejite. Katiregeza yote yetaaga kusasulwa yetaaga kuba music we. Kati copyright nungi kubayimbi abakulu. N'abayimbi abatandika ebaggalirayo. Kubanga luyimba lugenda kuvuga bino okufuata TV munyambe mu mpisi ze. Uyo wini ayinayo omuyimbi we. Iyo omuyimbi ayagala kwegayirira TV ku omuyimbi we. Ye n'omulala. Obadde bana abayimbi tubala bankolera ka challenge akabanazo kwagala kunettira nkole okitegera kakati ng'omugamba mbu copyright egenda mukolako emusasule egenda bagenda ddukuba ddi so byebyo so enteekateeka zino zonna zonna ezirimu mbayimbi gavumenti ezikole zigenderedde era abayimbi banaabuuka amaaso ne bagamba nti bannange omulimu gwaffe gufa ne batuula wamu bajja kuddamu bakole tunaasoka waawo tukomaawo sibula abatulaba n'abatuwuliriza njagala okusooka okubajjukiza nti gwe wenna alina nnyumba yo alina woofiisi yo nga tolina balongoosa abalongoosa bakusumbuwa bakola batya byakutegeeza nti twazze kubeera nga tukuyamba basetamu cleaners webali tusanga wano mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo mu ggwanga eri America gye tuli so gwali wano mu ggwanga Uganda naawe ali mu America nga olinayo ka baby kagenda kujja n'ennyumba yo ekutawaanya manya ddala basajja tebaagala kulongoosa nnyumba twikubire otujje tukulongoose ennyumba yo tulongoose olujja tukutereeze entebe ziddugadde tujje tuzisiimule tujje tukolotya byonna bitereere tusobole okubeera nga obeera ku mulimu oba ofiisi yo abalongoosa bano babulijjo bakusumbuwa fe tuyite oba oyagala buli wiiki buli lunaku tubeera n'abantu abasobola okujja ne tulongoosa woofiisi zo fe ne tuddayo n'osigala ng'okola bulungi nnyo so tugaa nti nze buli saa 11 mujje mulongoose nga sinnannyuka oba mukeere nga 12 manzi guddewo ne mujja ne mulongoosa basentamu omanyi bannayuganda bagayaavu nnyo oli asobola waliwo bano abaafukanga mu baketi ki n'agamba sirina maanyi gafulumya basentamu tugujje fe ne benna tubitwaye ntubiiwayo waliwo n'abanaabi n'abagamba nga tebayagala genda minaabiro kunaaba nga naabira mu kibaafu gwe n'aba wiikiyo tuyite tujje tujjewo amazzi tuyo n'okuba kwoza ngoye zaawo kera ntuzooza basentamu nga baabigozezza tetwagala muntu aboneebone ne ba Calvin bakubira akalanga Calvin Bags ago yetaaga emifaliso emifaliso guli gwewebakako ne gutadda wansi omufaliso gwogenda okwebakako olota ebirooto ebirungi togenda kuloota birooto bifu ba Calvin Bags basangibwa Kyengera osobola obanoonyako nabo nababeera nga bakuwa omufaliso balina duvet balina pirozi buli kimu ekyetaagizwa mu kisenge kyo bangambye balina ne kapakeji ke baleesa waka abaana abadda ku masomero 16 bagendako bakuwa omufaliso yinchi nnya gino nno emirungi ddala emisiringe bakuwe bed cover bakuwe peya y'amasuuka bakuwe tawulo bakuwe piro bingi nnyo byonna ku 16 zokka omuzadde omwana ku ssomero kano ke ka time jangu weefunira ebintu ebirungi ojja kuba bakubirako ba Calvin Bags and Beddings ku namba y'essimu 0701039916 kale tetujja sukawo wano kuleka okubagamba nti nno mbadde balabi balungi okuva enna gye twatandikidde paka wano we tusembedde otherwise as per now mbere bulungi mweraba.